Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye muti abali ekata sauti bagita fa additive abali Canada Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabinyo abali Iraq mu Baghdad mbatumedeko nembe basa mbagamba nti muli bamaanyi nnyo akubanga mugi following bagita fa additive kitalo nnyo ekyatata wa Angela Kalule afudde era nga mikwano giba jina kanyomozi ba Irene Nambiru bamusaasidde nnyo bambi olwokubanga yaviddwa kwa taata we ngenda kwambi kutuusako byonna eno bagita fa additive mba nnyo kubanga mugi following ya subscribinga kyamaanyi kiwakola gwate kubanga subscribinga ngenda kusaba bya subscribing onyigene kale kubanga updates simpana so eziba batambula okwetola eggwanga lyatu Uganda munange kibi nnyo stay on YouTube platform following ne kufadi UG News kosane KBTV UG kosane ke RTV Uganda now so na YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mwijusa mu America au ku University of Chicago mbatumiddeko nembagamba nti mwebali nnyo kubanga mugiye kumirako n'okubanga mugi following kitalo nnyo ekyataata wa Angela Kalule yamu ku bakyala abayimbi abakabi wano mu ggwanga Uganda bamu ku bakyala abaludde mu music industry nga wala abajina kanyomozi ba Irene Namubiru era nga bantu bamusaasidde okubanga aviiriddwa ko taata we ba Juliana Kanyomozi Irene Namubiru basaasidde nnyo bambi Angela Kalule n'abayimbi bangi nnyo okubanga yaviiriddwa ko taata we okuzika taata we bakyali mu nteekateeka kubanga taata we yafudde lunaku bagule kawungeezi bali mu nteekateeka ez'okubanga bakola ki ez'okubanga aziikibwa tebana kubanga bafulumya information esingawo ku eno naye nga agaakavaayo galaga nti taata yakoze ki taata we yafudde kibi nnyo kitalo nnyo maziga gokka ku saidi eyo wa Angela Kalule ntiisa yokka maziga gokka kikanga bwakyamaanyi nnyo eri omuyimbi Angela Kalule taata woono mbagambe tebana kubanga bafulumya information naye nga kiraga nti sigaba ti yalwadde kale ekiri awo nti wakali yaludde ng'ali ku ndiri yalwaddemu katono ane naakola kinaafu manye ebiseesinga eri abagamba nti omwezi gwa July kugamba gulinga nga gy'osobola okuyita dark month abasinga bagiyita dark month abalina ennya lye baagituuma naye ng'abasinga eri abagiyita dark month olw'ensonga nti abantu bangi nnyo abafiira mu mwezi guno bagamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'obona omwezi ogw'omusanvu weesuneko saba nnyo weebaze Katonda wa kukuuma omwezi ogw'omusanvu abantu banogoka n'omwezi ogw'omukaaga abantu banogoka omukwomu one by one naye nga abasinga ogw'omusanvu baguyita dark month oba omwezi ogw'ekizikiza abasinga bwe baguyita bawukazaako erinnya erya dark month n'ensonga nti gutwala abantu bangi nnyo abantu bangi abafa gukutula abantu abasinga bafa kikutuko weetegereza omwezi gwa June ne July emyezi egyo ebiri gyombi egyo abantu abasinga bagitya wali ogwa July abantu abasinga bafa bikutuko abantu abasinga alwalamu katono ng'afa omuntu aza n'okuba mwakedde mwena ku makya nga munyumya beno kulya nga bagamba afudde nga yabadde mulamu tteke ku makya yabaddamu okugamba nti afudde talwadde tafunye accident tewemotoka emukonye n'afa naye nga bamusanze afudde oba afiiriddewa oba nga anogose bunogose n'akola ki n'afa bebe munnange bw'atyo taata wa Angela Kalule bwe yafudde naye ng'okufa kwe sigamba nti kale yalwadde nga omanyi naawe okufa omanyi ebintu by'okufa kuno bannange sigamba nti abalwadde bokka be bafa n'omuntu nk'olimu ng'obadde mulamu osobola okutuuka n'ofa osobola okuba ng'otambula n'otudduka n'ogwa n'otadda ngulu n'ofiirawo essaawa eyo n'okutuka nabagamba nti obulamu tuli ku bulamu bwa bbanja essaawa yonna yabutuwa bukima essaawa yonna yabutuwa abutwala tosobola kumanya ddi lwabutwala olw'ensonga nti tobulinaako garanti nti vuvo kyobola ebiseesinga oluusi abantu abatta bannaabwe munnange oluusi mbasaasira naye obulamu bwe naye essaawa yonna gyatwala munene naye gyagenda okuba nga akola ki agenda teri yagaba bulamu ku nsi kuno
teri yagaba bulamu era ne unya Abassaabaganda bagamba bantu mujje bane tubajjanjabe tubayambeko muwangaale owangaale emyaka 9 owangaale emyaka 15 ani yakulimba ngano musawo muganda bulamu naye ali ku bulamu bwa bbanja Katonda yabumuwa naye nyinyi bavumuwa buwi ate abo weggwe lwaki obokkirize nankani lwaki obokkirize ebintu ebisinga wano ku nsi oluusi abantu abasinga bami bafera abantu eri ebintu ebisinga ng'oluusi Katonda oluusi yayambako okubanga byapeninga oluusi jjukira Katonda ya controlling ensi kuno kuba omuntu wagamba nja kuwa obulamu nja kuwa simanya ng'oluzaalo nja kukuwa biki nja kuwa obugagga obugagga soka webuuze lwaki obugagga tabwewa kubanga teri omuntu ayinza okuba kwegamba katugize Abassaabaganda omanyi n'ogwo si mwangu lwaki yetabwewa nabeera nga avuga zikapyata naba nga asiba muzinyonyi nga akyusa bukyusa naba nga avuga bu private jet nga yabugulira nga alina amaka mu mawanga g'Abazungu eyo alina za apartment bikitu lwaki yetabyewa lwaki agala byewa gwe soka wegende wetegeeza olabe wano ku nsi ffenna buli muntu ng'oli ku nsi kuno manya nti waliwo kufuga manya nti waliwo kufuga ng'obuligola ku nsi kuno manya nti waliwo mufuga wabula tokkiriza kuba nti nate yakufuga kwabo gaba nti lyakuba obugagga ate nga naye ali ku nsi kuno kwe muli mufaanagana mwena muli bantu lwaki obukkiriza amangu ago soka weetegereza olabe eyo kanveeyo naye ng'ensonga zeezo kitanyi kitatawa Angela Kalulimba agambe nti obulamu bwa bbanja obulamu essaawa ne bakola kye babutwala bagambe nti essaawa n'omuntu osookunogoka n'okutuka n'ofa osookutuka n'ofa obulamu bwe tulina ffenna bwa bbanja inze igwe oli ffenna obulamu tuli ku bulamu bwa bbanja Angela Kalule ayirina annamubiru kosa ne Joyina Kanyomozi bamugumiza namugamba nti yalibadde aguma bugumi agume yebaze Katonda obulamu bwawadde taata we okubanga amazewo ebbangire kubanga bambiri abantu abalina abazadde babwe nga baafa tebabalabye nako ng'omwana agenda okutanibwa okutegeera nga taata we bamugamba yafa si byangu munnaye naye nga munnange omuntu yenna bwafa abatata ne babeera afudde ng'afudde yaziba n'amaaso era okaaba ate ng'olaba owaaba akadde nga ate lyebambi abaafiirwa owaabwe nga bakyali mabujje okufa kuzibu tata we ne wabeera myaka nga 15 nga takyalaba takyayogera awuuna buwunyi bwafa era omuntu okaaba ayi mwana sekiwunyisa abasinga bagamba mbi afudde akyali muto bagamba bambi afudde akyali muto kikate nga badde ku myaka 15 naye nga bunnange si byangu ebyennaku bisekerwa naye nga munange ensonga zeezo Angela Kalule bwate yafiiddwa taata we Juliana munange bamukubiriza era bali mu nteekateeka yagendaza kumuziikirako bali mu nteekateeka za kubanga balangira ebyokuziika taata yafudde olunaku lwaggulu taata wa Angela Kalule yayimba akayimba bakayita katikitiki akatikitiki kasinga okuba akatrendinga abasinga ke basinga okubanga bamanya katikitiki ke kasinga okubanga katrendinga subscribe bwatyo nyigene kade mbeya bulungi mwe nabagala nnyo like nga tusubscribinge